Following day we saw you traveling ku Mary. Yeah, Mary kunyonyi. Bye bimu. To Canada, yeah. I had a show in Canada. So the friend had to fly out. Then agenda gye ndowoozaako. Nga n'emmotoka gye bakuwadde tekuli ku mwoyo yadde. Nga nsaba Allah nkomyewo bulungi nnyumirwe ekyuma kyange. Nga kyali kibuka kye nandigendeddemu paka Canada. Leka naawe tututama ate. No, but I was happy after finding out. I was really happy. So, but then I had to leave the following day. Singa bagimpadde nga nkomyewo ne bagita ku kisaawa awo. Kyandibadde mu maaso. Nandigudde wansi. Byandinyumye nnyo ng'ova ku nnyonyi ne bakukwasa emmotoka. Era namuga kayise nga wakikoze bw'otyo naye nti nadde simanyi. Yeah. So, well, ebigambo byayogerwa bingi nga bw'omanyi nti mu comment section temubulamu bantu boogera kino boogera kiri boogera kiri. Shakira bikibi wawo omusajja oshakira emmotoka yajeewa bla bla. A lot of byavaayo. Yes, kituufu nabiraba nengabo I keep telling you bana abantu abasinga tebagenda twagala, especially ng'olaga ebintu ebirungi ng'ebyo tebasagala alaga bintu byange birungi bireeta obujja mu mutima gy'abantu n'owa family anyiiga kati olaba faani obufaani kimunyiiza olwo family atakiina akyalinya board or something oba abaana talina za fees biki agenda kunyiigira out of nowhere ala nkugamba ebyo byana bisiru malaaya byetunda like okitegeera so tubasagala nnyo olaga achievements ng'ezo bwezityo bwebityo ebintu ebisinga by'omanyi tonna nko nga mbipostinze ku TikTok. I don't, but it happened and people buli omu n'ayogera endowooza ye yeegulidde simanya oba biki baayogerawo ebirala simanya biki byamuwa oba yamuloga so many things you don't even think about. Naye nga one thing I want to tell people is abasajja mugaba ddala nga oyagadde omuntu omugabira oyinza n'okwerekereza okwata iPhone eyakafuluma n'obeera ku eri yasookawo akakadde ye n'obeera nga buli mwaka omuwa empya buli ejja gy'omuwa okitegeera oyinza n'okumuwa emmotoka ennungi gwe n'osigala mu ya layisi nga sente zo ziwogganira mu ye nga lyessanyu lyo. So waliyo abasajja bwe batyo just njagala abantu bakitegere nti waliyo omusajja nga ye kyekikula kye nga yagadde omuntu yagala essanyu lirabikire mu oyo mukyala we nga buli alaba mukyala we bagaa wabula Ibra mukasi tumulabye. Ashakira omusajja owuwo omusajja kikaaki bw'ogezaako kubanga omudescribing cause this is not the first time okubeera nga omusajja oyo akuwa emmotoka. In brief sooka otunnyonnyola ekika kya musajja kyoyo Katonda gwe yakuleetera mu nsi muno buli kirungi kyeyunawo. Embeera ze musajja mukakamu tamanyi kuyomba oba alina ekimuluma ajja sirika akireeteyo maybe muli mu buliri akireete mukyogereko yeah ate awuliriza nnyo kyoyagala agamba kale kankiteeke mu programu yange kanoonye sente ogendera nga akikoze you know kyekikula kye ye bwate waali n'ekirala respectinga nnyo abantu abakulu ate ayagala nnyo bazadde be ayagala nnyo famire ye so ate musabi you know so yeah like bino ebyokugaba kintu kye like omugamba n'akiteeka mu birowoozo ogendera nga akikoze. That's all I can tell you. You know naye ndowooza nange muyisa bulungi azini like nange mukolera byayagala ngambye ebintu mbituukiriza. Ashakira biki ebyo byokolera omusajja wo twa next ogamba nti wallahi my wife deserve this ate mu bunene si buno obuntu obutonotono because biki ebyo byokola gwe biri extra because fa abasajja yes oyinza okuba okola ekintu naye ng'omukyala akola ekintu ekiri extra ekikuwaiza ogamba wallahi my wife needs this okusinziira ku byenandi muwani. I think ye muntu ayinza okungamba nti this sawulira bulungi this and this and this izo zanzaalwadde in the moment mbeera nfiirawo ayinoterera baba mba sijange talina kufuna kizibu ku deal ki like nfiirawo njiwawo omubiri like mba worried maybe how are you now biki byentagala enkodde likoze this you know like I'm there when he needs me. Even when he doesn't need me I'm there. Like netekawo wendi and I respect him, you know, and I listen when he talks. I listen. No embassy chagala sigena mugamira nti chagala
Naye there is a way I will address it with him at again it's not okay with me. Politely then angambe okay what do I got to call it again. So I don't know, they just I listen like but it's a submissiveness. Okay. Yeah. This is not your first car okubeera nga akuwa emmotoka. Tuna emmotoka gye twalaba nze nga nze Jessica oba kyali kikaaki oba yali Range Rover. Was it a Range Rover? Yali Blue Tech. Yali Blue Tech. Ki ekyatuuka kweri emmotoka for starters? Era emmotoka baagitwala emirundi 3. Olwokusatu ne mbagamba tebakikomyawo. Nga bagitwala nga bakuwa nsonga ki? Nga twekyanga. Obutakkaanya omwami n'omukyalo okubeerawo. Ng'olwonyiize ng'ozzaayo byakuwadde. Bwe bityo. Gwe nnyigayo nga ya. Nnyigayo nga ya. Nonyiga n'ogaana esikwata n'essimu yo. Ogenda. Oba n'onyiga n'oveewo gwe n'obirikawo ebintu ebyo byonna n'ogenda. N'okubira Uber, oba n'okubira kyaliiwo, n'akukima, n'ovaawo. Ogenda okudda nga toliwo nga n'emmotoka yo gireseewo. Wanyiga naye emirundi 3. Nga buli onyiga okunje ennyo okwo emirundi 3. Like ng'omuntu wonaakola ekintu nakireeta nga nsonga nga nnene. Ate n'ateekamu emmotoka ng'example. N'ogamba oba emmotoka yokwogeza ebyo yiiyo. Ogamba this is about the car. Kwano emmotoka. Tinagambako no it's okay. Fine. Only that. So kino nyiga olwokuba omusajja yayogeddeko ekintu mufunyemu obutakkaanya n'omugize first of all emmotoka teyali na mannya gange. Ekyamanya twakyogerako n'enkivaako. Ate nze ekintu kyogerako gumu kuba nze mumanya awuliriza si wakujjukiza. Bwe ndaba takifuddeko nga nkyesonyiwa nga manya tayagala. Kitegeera. Omugamba bebi emmotoka lwaki mbadde ngamba wagimpadde eri tuteeke mannya gange. Kale kati bw'atakikola wayitawo omwezi 2 nga tayagala kikola. Eri emmotoka gye basooka okuwa Blue Tech omanya ddi nti teri mannya go kitegeererawo immediately. Bano bwe baagireta bamawulire kati ebyamanya when I talk to my mom mwana wange osanyuka biki eri mannya go mama yo nga yagambye konze n'obuukira awo immediately. Kati ngamba nemubuuza nagamba ebyo tugenda bikolako mukwano tujja bikolako. Wayitawo akabanga nensiramu nenkireeta nandaga nti n'engeri gyakiddamu like tewamaanyi kati nemumanya tayagala kikola ekyo nenkita saddamu kyogerako nesigala nga ngivuga. Naye nga when things happen like maybe we have a disagreement ebiki ogenda langa emmotoka bagikima like emmotoka eyo mbadde njagala egende wano ne wano webiti ogenda girokosako kweno bweti ne bweti. Kati gwe ng'omuntu ategeera oziraba signs mala nga bakubira emmotoka ekomyewo njagala gy'obukosa biki oddamu n'okikosa. Kati n'otankola nga relationship eringa etambulira ku mmotoka nga kati bwe kiddamu okubaawo bw'omusookayo I know what emmotoka ebisozo biibyo tewetaaga jinsi kyako n'agitwala ate anagambye tofaayo tutwale kati bw'omuteera n'agyogerako you talk as friends nga omanyi manyi n'ekisesa sagana kuddamu kivuga kubanga emmotoka yagaana ofuuka eyange bebi tugireke eyo oba naye giveeko tofaayo ndi bulungi ne kano kamumala ate bebi emmotoka yagaana ofuuka eyange eyo era kati erina kuba yange yantegeeza mannya oba ali akuwamu buli kuvugamu yamanyi ate kuvugamu era abantu bamu abeera nga ayagala okuteemingira ku ekyo ekintu ya taming you using that kibala nga abeera ayagala you humble yourself because of that but then bw'olaba nga kwe mutambulira kijjeewo kati otegeera ddi nti ogitadde for good anti yagezaako gizza neŋŋaana nga tulina mu kuseka byomanyi emmotoka eyo nedda era kayina n'ebisiraani kiraka yagikuguza like yafa nofa kati you start making fun of the situation kati yaba pick nga kuba mugezi na Shakira kati awo tagenda kudda mugituulamu era ngeno nga sidda mugikosa sidda mugituulamu nakitegeera
kati nga kyesitategeera lwaki tefuuka mu mannya gange naye nga nakyo takyagala kikola inowulira nti yakitunze. Shaki, bino byonna bizze bibeerawo in this relationship gy'obaddemu n'oyo mwami wo. Ensobi nga zibaawo nga gw'osobya oba ye yasobya? Okusingira ddala ye. Why him? Because akemebwa ng'omusajja agezi. Tukumanyi oli mukyala muyimbi kyogaa gwe gy'obeera ntekema tulinaayo basajja bayimbi banna abakwegomba bayitirivu n'abatalina kye balina naye just nze muntu alina necontrolinga kasitamba nga manyi nina omwami ne bw'ojja ng'ofaanana otya oba omala budde. Bluetech agitwala eno ejjeetya kati ate eno yo Benz eyongeza abantu obwama bino bye tuba tuvugaavuga bye tuli naye emmotoka kukuba n'olaba GL iraga that GL is nice. Bulijjo waliyo GL erimu eyo shape. I would love that shape as opposed to eri. Ng'olwo muli mu good terms mwogeramu byammwe. Tuli mmotoka tugenda nga munabeera ne boyfriend wo mmotoka you comment about cars kukubo you see something nice nga oh that's a nice kamotoka kyeyo nagamba isa GL. Oh yatulina mu maaso ninga oh no it's nice kati ebanga yammeka nagamba I'll find out simanyi nagamba tuyagala eri endala because I think I like this one it's a bit wider panvumu nagamba okay faayo tujja bikola tujja bifula kati just kati oba omanyi nti ono mukyala ayagala nnyo kino nga wona beno gamba Ibra ayagala nnyo Range Rover. In that little conversation you had with him, not little conversation, it's something that keeps recurring every time kinga wona beno nga babula bannange njagala nnyo ekintu kya orange kitegeera kati partner wa pickinga you know they get to know you agamba Shakira nga agala nnyo Benz motoka ze type Benz kati olaba olaba ne zijiwagon kati nga ate jiwagon nga ze mugamba ate ze shape yezo sijagala za bay yes but they look good with men nangamba tuwa binyumyako kati naye aba amanyi ekyo soko yava. So is this a same man eyagulira era is the same man eyagulira eno? Yes. Omwana ono omuyinamu omwana ye baby daddy? Kimina mwana baby daddy emotoka gye yampa nagitunda dda nga nakajja Uganda era nayo yali Bluetech nakajja mu 2020 nagitunda it was 2021 going to 2020 I did tusumbwa with a steering wheel nagitunda. Shakira nga bwe nkugambye nti abantu biki byosobola okubagamba abantu bigambo ki byosobola okubagamba abatwala ebigambo oba abalowooza nti munnaye omuntu omukyala tasobola kubaako kye yeekolera oba kye bamukolera nga bw'aba alina omuntu amwagala ebyaddala. Bigambo ki abantu byosobola okubagamba most especially abaana abawala queen they are there out there nga boogera ebigambo. Don't push it. Obanga omanyi nakyagala bba wakolere don't push it. We just more tips and head like more hints of things that you like. Naawe okola omulimu gwo ng'omukazi yajja kwekuba mu mutima alime naye mukazi wange she deserves this kankimuwe kitegeera wakati nze yange yagidde mu style ya apology. I think that's why yakitadde n'amannya gange buli kimu sina kye neekwasa kuba newezandibadde sente yandizimpadde kuba ebyo ebintu wabikola. So like just don't push him tomubeerako kuba oyinza oba omusaba Benz ng'alina ebizibu byamutwala byalina taking care of ate nga nobyamaanyi nga bikyagaanya ovaawo naye nga nakyayagala akikkolera ekyo bala ajja kugamba ngenda kiteeka mu pipeline ngenda kiteeka ku ki budget yange nga waba tekikoze nkya oba next month tonyiga ajja kikola where you don't expect it kitegeera ajja kugwako ate osanyuke nannyo weerabire n'obudde bw'omaze ng'okirinze because I had no idea nti agenda kikola but wabaawo hints ezo you know wakati my friend had started saying Madam GLE anytime GLE omugaa ogenda gula GLE kitegeera so like don't push but believe that those things happen. I can't take it as something small because they do bigger things. Ayinza ogenda wa mu kyalo kuki faamu yammwe n'agitandikawo oba n'abazimbira amaka ag'amaanyi abasajja babikola
no one knows because you're not a public figure, yeah, but you know that men do these things. So just do your job as a woman. Be the best woman you can be to him. Yeah. And also respect him. Niwaba talina enkyo oyinza ozuukukanga ssebo ng'oyo atalina nga yasinga okuba nazo. Gwe osobola omugumiikiriza according oyo atalina. Nze Katonda tanampa atalina ate era si bwe musaba bwe mba musaba. Allah sola musaba musajja atalina ate tumukozesa ekyatalina. Omuntu ffe abavubuka tannatuuka kuba ng'alina obusobozi obuwa omukyala ebintu bwe bityo. Boyinza bagamba otya, boyinza bagamba ki? Because ayinza okufuna omuwala ng'ayinza oba si geegi oba nga si tayipu ye, naye nga yandeesaanye okubeera nga afuna ebirabo bwe bityo. Ate gwe tuwulira nti munnaye ne bw'onyiiga obunyiizi naye ate okwata ekirabo ekinene, omuwala kye yandigaye nti kino si kita, ate n'akizaayo n'okizaayo. Kyanjagala ogamba abavubuka abo bwe batyo, like tambulira mu class yo gy'osobola. Bwe weewanika togenda kukulaakulana. Oyinza oba ofuna $2 million naye omukazi gw'oyagala kusaba $5 million. Genda ofuna omukazi ajja okusaba $10,000 for now nga bwe weezimba. Tomanya oba tomwagala nnyo, oyinza omwagala ennyo nga mugaggawadde, oba si kyo n'ofuna gw'oyagala gw'osobola nga mugaggawadde. You know? So do not teweeteka mu class egenda kukumenya kukutula. Your family is going to lose you at a young age. Bagenda kukuluza omwana omuto ogenda tufa for operation. Oyagala Shakira naye Shakira akusaba tiketi y'ennyonyi. Saba mtu wena wazijja. Naye nga ate omwagala. Mfuule mukwano gwo just. Shaki, baby daddy wo tugambe nti ofumba mu magundi ga mirundi 2 kati. Ate batya. Baby daddy wo, are you in touch with him? Ate tulaba n'eno gy'oli mu bufumbo bulala oba eno eri tokyali mufumbo. Ate baby daddy agwa mu class yanjawulo sagana namuteekamu ebyo ebibuuzi. Ebyo bya baby daddy wo oli tata wa mwana. Alina omwana gw'ayagala ennyo for life. Agenda sigala ayogera nange because of that kid. It doesn't mean agenda kwebaka nange. He respects me, I respect him. I'm meeting his dues ng'omusajja tata w'omwana. Ezikwatagana n'omwana we. Sinanze nze lumu na lumu maybe nga tunyumya. You know? Oba maybe n'entola ku z'omwana. Ekitegeera. Ate naye ng'akimanyi. So like he's fulfilling his job as Shaki's father. Era n'omwana akimanyi. Era n'omwana ayagala nnyo taata we. Yeah. So waba afunye omukyala which I know ayina. I'm sure ayina. But omukyala njagala abeere happy n'oyo omwami. Sagala alowooze nti oba Shakira adde n'ebbali n'atwala omwami no. Tubikola. Era ne baby daddy akimanyi. Yes. Yagala mutwagalire bulungi tomutta nga muto. Tomustressinga. Kuba alina omwana ow'okulabirira. Era tumwagala nnyo nga tata w'omwana. Like, are you communicating with your baby daddy? Where it's necessary. Omwezi bwe guba guweddeko oba omwana amukubidde n'ayabako kyamugamba ekiri fani oba alina kyamusabye kalulu yamusaba iPhone 16 n'ankubira neebuuzeeko. How old is he? Is his? She's 7. Mulenzi? Muwala. Excuse me. So she called, Daddy, can I have an iPhone 17? Manya 16. Kadado n'ankubira ngamba olina ku budde obwogerako nze nga muwala omanyi kyaŋŋambye. Agala iPhone 16. Is it okay? Nambuuza is it okay ogimugulira? Because let me call you back. So can you get on jjajjaawe? Ne twebuuzako ng'abantu abakulu. Bajjajja yali naye ali atya. Is it advisable mugulira essimu right now? Nagamba yeah, sobola ogira emiteeka kino namuddira ne mugamba yeah, it's okay. Era n'amuweza ssente ne bagimugulira. Nga mugamba daddy, I want to communicate to you directly. Saa kuyitanga mu jjajja. I want to be talking to you directly. Jjajja we daddy n'akitegeera naye ng'ayagala kusooka kumanya. Kiryoke tukwasaganye tuli ku page y'emu omwana tumuwe essimu nti yes tugenda giteekako limitations nga tasobola genda ku YouTube y'abakulu waliwo YouTube y'abaana. So n'amala n'agimuwa. So ebintu bwe bityo mwogera. Yes tetuli enemies. Sina omwana. Olunaku lwe baakuwa emmotoka twakulaba wa flying the following day n'ogenda Canada n'oyimba. Jackie, Bali bakubukinze ne David Ruther, right? Yes, yeah. But I'm booking last year, actually.
n'otagenda bambukinga last year for this year mbala nga mwangera ngamba twagala kwekwata nga bukyali kanamani bakunedde binene bamufuna yeah omuntu Shakira wano omwezi oba okugwako wiki bayinza okubukinga emirundi emeka gamba wiiki omwezi sibala wiiki bayinza okukubira oyinza oba mu show nga 3 bwoba ozitutte kuba ezimu tozitwala bayinza okuyita ewala nga sente tezigattawo nogamba eyo wiiki ng'oba olinamu ekirala kyolina okukola ekya family oga nedda sijja kusobola Shakira oyimbira emitwe sentiment it depends where nyinza n'oyimbira obwereere oba kyali wange I can so it depends where like oba mbale wa abakusente kayongeramuko costume yange naye ino okusasulwa ate balina olya so ne wano mu kibuga it's easy basigena kuleeganya okay motoka tala ate Canada yo ezo zawoomye ne zisuka meka sijazigamba nezo zawoomye zawoomye balance yawooma already wagenda ogenda kwa deposit deposit bali bamutone kati deposit kalinga at 5% era nakyagala bwentyo endala ndizifunanga olunaku lutuuse mbere nga I'm looking forward to something big so jukira ogenda wekka oliyo wekka buli kimu obeera wekka tolina expenditure ndala toliko DJ toliko mukwasi wa filimu toliko wa makeup toliko wachi kabakako wekka so kaali kawooma kyemba ntegeeza nti kawoomye kati motoka togenda gijja ku kali ka mwami kwetonda twateseza nti wennaaba musonyirenga nkajjako ifudde ate nawo kiki ekyo kyeyakola ennyo ekimuletera okubeera nga tamunaito akyalina obusungu ku mutima bwenzi ebintu bitambulira mu layini ya bwenzi ebiki kyekira kikutwalira bbanga ky'okusonyiwa omuntu oyo like yes emma ndi naye muntu kyangwa nyo oba tannina mba wakusika muguwa nnyo naye emma ndi naye yankonako obukonyi wa kiki so bukyangako motoka tomulabangako mulaba tweraba si bino byakine tweraba see each other we talk ngera bumanyi nga muli kuddawo mpolampola we talk kuba bityo kati then obawo situation eriwo njiwo obudde stuff like that kikina kutwalira mazima banga kyosonyiwa omusajja mazima ddala omusajja okutuusa okuwaayo empiri ate nno ye tali ku pressure amanyi nja musonyiwa akimanyi kuba tulina n'ebirala byetukola akimanyi nja musonyiwa kujjako nga atazzeeyo step 0 ate naddamu nakola ebyatukyankalanya omukwata red-handed not red-handed but evidence was all over the place excuse me nga sekitwalaba mwemuza bbira akoste mbimanyi ate asagala mbimanyi because he's not my husband anything can happen if he was my husband mkwanoza omusajja alimpasa mwe busire queen obwetaayataaya kangende njega engeri gye bakosse mundu yakola ki gye bakosse mundu oliredi n'okufa n'omuntu kasitaba nga husband temujja kwetaaya kati mwetaaye omwami watanatuuka mu procedures zimufuula husband for now he's capable of being a husband he's hard working he provides naye ye nga ye maybe tanayagala kubeera ate zo nange sigenda kuteeka ku pressure oyinza oba siye gwe nnumba naye nangenda nkwerippako nkukaka ng'ojja ewaffe nga onyanjula nga ate bifa I like things to happen on their own without me telling you jangu mpasa nenawe okyagala with him yeah because we know each other now olunaku lwebalina kuleeta okureceiving emmotoka eyo wekyanga bwotugamba nti biba byakupa proposal nedda biba kitegeeza omwami olugendo alutandise naye mulutandika because yali agezeza kukakola okantiisatiisaamu kati okutambula motoka nenga okyayagala okubaliga wano nawali nze sibaliga kati lwaki tuyagala omusajja vaayo kulaga nti munaye kati this is my right time Shakira you're mine officially proposal you know why I was nervous nawulira egyo emirere egyali givuga olimba lwa Whitney Houston
neŋŋamba kyakaliwo omusajja ayimiridde awo n'empeta omusajja onalaka ali awo naye lwaki akikoze bw'ati he would still twandikikoze nga tewali mawulire netukwata just bu video bwaffe kati nga ndaba I'm gonna be forced to say yes without me wanting to say yes okuva ku mutobe y'omutima kitegeera just obutamuswaza mumwe mwenna ng'ate wali yandikikoze nga mwe mwenna temuliiwo tebansibye obwo bugundi nga just neesanyuka nga wali n'okkiriza nga tulina ebizibu nendowooza oba because amanyi nakyo kijja kunsanyusa oba kyagenda okukola so kati nga byendowooza at that moment nga sirowooza na bya mmotoka because emmotoka byali tebijja mu birowoozo because yali yampa emmotoka nga nina emmotoka gyenvuga yali entwala buli wamu ng'ate eri okke nayo so kati ekintu kyandi mu birowoozo era when I saw the car I was like okay. You can, when you have issues with someone, I think Najanga proposing, doesn't make sense. Let's first solve these issues, then you'll go proposing. So that's why I think I'm Bambi because I never proposed. Mangenda mugambira ono. Yeah. Osmine ebizibu. Kiringa omuntu nakola ekintu ekinenya ate n'afukamira ate muli marry. Does it add up? Soko bite munnaba kubanga soko tereze damage eveewo then you'll call it ekyamasanya. Ekitegeeza oluvannyuma lw'omukwatira mu bwenzi tekyatwala na bbanga ddene n'akusurprise mu mmotoka nga yeetonda. Kyatwala bbanga ddene mwezi nga gumu kitonda. So in that process ng'omuguddeko ebyo like tewaba communication like you guys don't communicate oba you communicate but it's not as fun as it would be nga temuyinaawo eyembi wabaawo tension eyo kati hello yaleere ba different from eri hi baby kitegeera wano eba just hello wangi kale sila bulungi as opposed to wali mberamu hi baby oh my god guess what badde wali nenkola wetideweti so muba okitegeera banja muddewo mudwere ku hi baby what are you doing ebyo so twali communicating but cold communication right now we are just trying to build that sweet communication. Olw'obudde njagala tumalirize na kano Shakira omusajja oyo oli ready okubeera naye in case nga zze nagamba munne will you marry me? Ate kyonna kigamba ye nga zze ate goyinza obutayagala kapropoze ate nyinza okyogera nga tesibinina obba naye osubirayo okufunayo omusajja omulala omusajja ebintu byonna byakoledde kati awo tannatuukawo kungamba like honestly yes we love each other I love him and I would wish him well in case we don't end up together. If we end up together it would be a good dream come true because we love each other undeniably tweyagala kyekituufu neera ebikemo bibeerawo but if we don't end up together I wish him nothing but the best kitegeera n'omuntu gw'aba ali naye nange ne bwe mba ndi naye so tusobola kubeera awo tweyagala neteri kitambula tweyagala nnyo twefiirako naye things are not moving forward you know sometimes you love someone and let them go in peace mwagala naye nga you can't be with them because of your own sanity and mental health stability so that you choose to let them be I love you but I can't be with you nomuleka mukwano nkwagala nnyo you're my dream man buli kimu kyokola nkyagala nasobola beera naawe because oli bwoti ne bwoti and because of that jagwe eddalu esigala naawe nja kusiibuka empisa ensigala naawe nja kukogga nzigwerere ensigala naawe so it's better obeera n'oyo nze ndeka bantwale gye banjagala ennyo gye banvaluwenga gye batanfuula mulalu gye batandetera birowoozo byakwagala kukola bya kisiru. For how long have you been with him? 5 years now. 5 years. Seka amumanyi? Muna amumanyi. Agenda n'amulaba amukomera amumanyi. Are you for real? Amumanyi amumbuuza. Netubyogerako awo katini kati ye ng'omusajja n'agamba kola bwoti ne bwoti mwana wange. Amumanyi bulungi era ababuuzaako agenda mubabuuzaako.
bamuladdala ng'omuntu omukkakkamu w'empisa Nyawo. mezzaji oyo baba muka bamumanyi ng'omukkakkamu musajja wayogera empola ow'empisa naye waabwe nabo naye ng'omukolo gujja ogwange naye kiri kyenkugambye nti can still love someone and you let them go bw'aba ng'aganya okwetereeza kuba gwe osaba Allah ayongere omu exposinga gy'oli and Allah does that exactly if this person is meant to be mine mutereereza if he's not expose him funa ensonga emwesonyiwa so Katonda kyakola exactly mukimusaba so if he's meant to be with me yes mukolo gujja kujja atera mujja Shakira ekyongamba gwe toyenda ndisenda wallahi But you don't cheat. Simwendanga ko bukyangambira naye era naye akimanyi kyogamba yiro aba nakuleka kuzikatuke munnaye olinamu kasente beside him tiyalina sente ezizakuteekamu nga mukyala we naye naawe obeerawo noga I need something, I need maybe katesti akalala okuva wabweru muneesi birowoozako because bwenkikola ajja kuntama wetuukira okugenda ewooli ebbali mba njagala oyo kati because for me to sleep with you I must nina okuba nga nkwagala the urge bweri nkwagala neraba naawe ate kiva ku bikolwa byo naawe ate neeno ngeno onvuddeyo naye ensonga zinkyali naye kuba naye si musajja musiru naye asensinga Shakira natandise okuyitira anyeetereza bwe yeetereza ate nange nga ntereera just kyenyinza okukola maybe kubeera ku masimu nakufulatinga nankwana nakukolera kino noseka you know naye mbu onzijja nyambule okwana awo ebe wenakuloga bulozi alo tukumanyi nnyo ng'omukyala awa buli kimu you're a very camera person ni tetukulabangako omulundi nagumu yadde nga dde omugimutunuzzaamu ba snapchatting ate nga nziina mu ssimu yange vidiyo ze zirina obutabasire kwino mukubbako kiri kyenkugambye nti is not my husband kati ekyo kinaavaawo ddi anti kiri ye nga ye kwetereeza abayagala tubeere ffenna tutereere tufuuke official twekulaakulanye kitegeera awo ajja nakumanya ne byatamumanyiiko agambe waawo nateeba oza wakasi twerekerayo kimusigana kigamba Shakira ng'omusajja oyo nabyomulekerayo bingi mukwano oba wekyamukakasa bingi mukwano okakasa biyitirivu byabatamumanyi ebirina omushuukingako agambe nali kagezi okufuna ono omukazi kitegeera so kati twerekerayo ekyo if it's the one not becoming the one proudly akolumu njamu baterangayo akolumu sinyo babasire kwini mwe makula betega agamba Shakira olaba ali awo nange kangende uko njagala kulya Shakira walia kisajja kifunye enti ekyo kya Shakira kinibanga kye kimu muyika kya abana balaba lifestyle yaffe na imagining ngo uyu musajja naye model lifestyle ye amba ekyo kitekamu Shakira sente kye kimukola kino I want to be like that girl mukwano waba agenda mu gym ya speak omwana tango okujja nti mu speak waba alira ku luwombo omwana tango alira ku luwombo ngalize ba Shakira I'm telling you ati maybe abeka betega bawa wani ani usija mu example kwata ina life eri awo muleke too exciting naye like woteka nyoba ombutala nga atolaga life yo nungi abala bano simanyi ba mizimu gye gibalinya they just want to go and destroy that. They want to go for that. They want to be part of that, you know, happiness. I gotta take it away from me. So, I gotta destroying happiness because she believes you know kubeerawo yetaina mugamba katono ke yamukinyeeko alina by force by fire alina okwenyiga wajjewo yaliwo abeere nga yatambulira mu bulamu Shakira abadde atambulira musaba olaba alina ekirowoozo ekyo kibeerabeera ekyekisibo nate nga nayo Allah asobola okuwoowa ate n'asinga ku wooli obanga weeyisa bulungi omutima gwo guli pure oli mukazi musabi it will bring you something that deserves you and will make you happy
Okay. So Ashakira, simulaga wali osisinkanyeko ex wo n'agezaako okubeera ng'ayagala okuddamu okubanga mukwatagana all the time. When I net is away, all my exes want to come back. Waki? I don't know. Adda awo n'alowooza bye mwayitamu. My ex, ate nze my ex tewali bintu byawo twayitamu bya nnaku. Ate kye mmanyi musanga wakabi. Ate amanyi ebiseera ebisinga mu abakazi be tutera obbajjukirako ebitera tuzza gye muli. I think that is good sex. Maybe that as well. Yeah. And also ne care your extra attention and care gy'omusajja. Ex wange yakomawo wano nga bakomawo nakubirako. I was just checking on you. Mugamba nina omusajja, I hope he's treating you right. Are you happy? Neyafuula mbulwafaayo. Manyize mukazi kwagala. Totendewererwangako tutuukangako mu kaseera akatendewalirwa. As long as dinono sitendewalirwa. Tendewalirwa maybe tunyize. Lekitakuwa gap. Nampa gap naye bwe tuba tunyize kati ate nkuwa obudde ex olw'okuba nkwata ne tusibika amannyo kitegeera naye wadde ate siddamu kukwata kitegeera kwata nkosensinga nti Shakira ono enagwagira naye so my ex calls me are you okay just badekera kumanyi mukazi gwe nsinga okwagala naye nali so stupid okulekawo biki naye kasita omusajja gwolina kukwata bulungi addamu nakebera after month mukyali mwenna n'ogowaayo kiki kabawulira nti mwayawukanye ndowooza azina nawe akadodi ngamba kyekyo nagamba it's his loss tamanyi kyalina ne don't worry nze kasita wendi nkyakwagala ate sinnawasa walayita ex wange n'omuyawasiza olwaki Shaki katumalirize ndaba obudde buziba naye akasembayo Shakira musically endongo eno ekuleetera ssente nga bw'okisuubira oba nga bw'okirowooza like ng'omukazi nti like can you succeed? Yes you can. Nkanate omukazi kyanjawulo n'omusajja. Yeah. Omukazi obaka abakwatirako. Okuba n'omusajja ng'ebisinga yabimala. Nagwe endongo limu for fun. Kazi endongo nagiyingira nga njagala naye nga si yemalira ebizibu byange. Yes. Because najja ngiteeka mu millions and millions and millions. Kituufu, yeah. Naye ng'era I live a high-end life. Nga teziva mu ndongo. So it's still the same thing, just that the difference now is a data center. Data center atero olumwezi leta nenzigabira abandi okumpi oyinza okubeera nga akwatira kamera talina fees ono simanyi mwana we biki olwanga bonna obubawadde obugenzi noyongera n'obulamu bwo so it's not sibeerawo ti endogo yesasula rent yensasula kino yengulira emmotoka naye nga webijja nziwelkamigera netuzikosa tunozikosa neziyamba ku baana benyambako era bwe ziba teziriiwo basigala beeyongerayo maaso. Enkamu ye nnyingi ennyo ekulabirira obulungi okubeera nga Shakira tojula kino esinga kuvaawa olinayo business endala beside music? Yeah, eva mu family businesses. Tulina real estate, tulina farms, then nina ne American earning. Watugamba oli musawo eri okolayo? Sikola naye ng'omuntu alina omwana era gavumenti eba ekuwa ssente. Sikategedde. I take long to understand because Shaggy wantulaba music omuteekamu nnyo naye tulaba that's my brand njagala nnyo ebirungi kiringa bwe nateeka mu mukazi ssente nga tolina kyofunamu nange oba osoma kutoolako oba kugattako nedda oba omwagala ng'oyagala like oyagala ashining abeere nga bwatuuka mu bantu yes mukazi wange wuki alabika bulungi so omuteekamu nga talina kyakuwa just omwagala maaso eyo osanga n'akuwa omwana oba munaazaala n'akyuka n'akurespecting obitegeera nze abo babandyeko just ekyali kaabuyabumu kale thank you so much oyinayo music yenna alimu? Yes, I have a new song coming. Okay. Balita omwana omusajja omusuubiza omwana oyo omusajja ne kati oba mwekali simanyi tujalaba